Wano ku gataliiko nfuufu twasalawo okuleetera obunyomero obw'enjawulo musobola okulonda ne weetandikirawo omulimu okw'ejjambwavu. Obumu ku bunyomero obwo mwe muli n'emboozi yaffe y'ensigo ebeerawo buli lwa bbalaza. Kale nno oluvannyuma lw'okufundikira okulonda obunyonyi bwaffe obugubi ne tusaba okuludda ensigo empya ey'okulonda ebyennyanja era nga gwe yayagala edda okubironda nsuubira nti wasimbedde dda. Mu mboozi eno ey'okulonda ebyennyanja tutandise n'ebyennyanja 2023 ku faamu ya Muzeeyi Ssekalaala esangibwa ku kyalo Namusenyi mu disitulikiti y'e Buliko. Muzeeyi Ssekalaala yasala poloti mu nnyanja n'ateekamu omubigo mu Lungereza z'oyinza okuyita cages nga muno mwabirundira. Saiti eya okukozeko cage fish farm olina okubeera nga olina ebifo bibiri. Olina ekifo eky'okulukalu w'osinziira okugenda mu mazzi. Muzeeyi Ssekalaala akubiriza abalunzi okufaayo ku kifo ne balundira ebyennyanja era ng'omulunzi alina okusooka okufuna abakugu ne bapima bulungi amazzi mwagenda okubirundira. Wabula nti amazzi agateekebwamu ebyennyanja nga byakaggyibwa ku jjalulize galina okubeeramu omunnyo okusobola okubinyiga amabwa. Oluusi ebyennyanja bino bwe muba mubujja mu mazzi nga mubusena oluusi bujja ne bwejjako engeri y'ebiwunduwundu bujjako bwekulukuusa ku bunaabo. Tuva tukozesa omunnyo ne gusobola okuwonya obuwundu obwo bubeerako ebyennyanja kirabike bulungi. Agamba nti ku lunaku olusooka ebyennyanja tebirina kuweebwa mmere kubanga biba birina okufuna okuwummula okumala. Towerawo kyannyanja nga wakakijjeyo gijje n'okiwa kyakulya. Kirindeko kiwole okuggwamu stress olyoke okiwe emmere. Lindirira ekitundu kyaffe ekirala ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja nga tukulaga ennonda y'ebyennyanja y'omulembe. Herbert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.